Zaake is a foot soldier. Ate ndagamba category of foot soldier tebategeera. Baba tegeerera. You power them obayiwamu ebintu mu mutwe ne bafulumya ebyo. That is the pure foot soldier. Era byayogera. So katuweza kutwalira kuteeka mu debate y'ebyo mulayi ngabe mbize commissioner owawa. Amateeka nga manyi. Mu parliament yasaba foot soldier. Kitegedde. Anti yasinga okuba foot soldier. By the way bwe tuba tunoonyayo abatategeera y'omu ku bo. Zaake. Very stupid and dumb. Get mbadde ndaba video zayogedde byamagezi. Did you pick any sense? Kati ebyo byayogedde yabali atu nekyagulanyi. Yatapusi. That is stupidity. Nawe tonsirwalirako commissioner waawa. Atali mu kifo. Commissioner waawa. Wa parliament. Shonji komeza wano. Bw'oba tokijjawo tukome wano period. Sidiscussing na bya kisiru. Manya amateeka commissioner waawa. Tonteka bintu bya kisiru. Bw'oba oyagala credible debate mbuuze ebintu eby'amagezi. Bw'oba onteka bya eby'ekijjiga show ekome wano. I don't care. No. Please. Tonteka bya kisiru. Byogera nnyo nti tebalina bwongo bwabwe babukwata ne babwaziko mu kulembeze waabwe. Era abayamba buyambi bwo baddiza ne beerowoolezaamu ko namala n'abutwala. So yenna ali mu kategori eyo. Ne biri wagambye nti Mwanga Kivumbi yayogera era ono byayogedde byamuwa byafulumya. Kati abo na kategori yaabwe. They all reduce themselves to foot soldier style. They all, and I mean all. Kikankubulira kino ekyama. Bw'obeera mu parliament ekisanja kimu ne bakugoba. Bakuwa $365,000. Zaake. Yali badde gagula kiwite. Bakuwa it's a one off. Kasiimo. Akali badde akasiimo kuba mu parliament. Bakuwa $365,000 mulundi gumu. Okay? Bw'obeera y'ebisanja bibiri noweza mukama nakwemba ebisanja emeka? Bibiri. Nobeera nga tokomyewo. Okay? Obadde ebisanja bibiri mu parliament naye tokomyewo ekyokusatu. Government oba parliament kusasula paka lwolifa. Awo kati baba milioni nga 5 zibafuna buli mwezi. Nabo be mumanyi wadde bakyakutte kaadi zaffe naye nga balya Museveni mu ngalo nga babadda ku mulama gw'abantu bannange mubatandikirewo bagoba. Ate tetugenda komaawo tulina n'abalina kaadi yaffe bangi nnyo nga bali mu parliament ku kaadi yaffe naye nga bali aga naaga bali nyeeno so oli omusibagala bali nyeeno. Njagala okubategeeza nti abantu balaba ate naffe tulaba. Era abantu abo bassebo ne bannyabo temubatiiririranga gye muli mubeeyo mwesimbewo. Wonna osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero. Kubuzaako nti wasuze otya, wasiibye otya, efuna mwotulabira, mu ggwanga mwotulabira, ne mu budde mwolabira. Afunye okusoomozebwa okw'enjawulo, ofiiridde olwazizza n'okusoomozebwa okulala okusaasidde. So tuba ku buwanguzi nawe okuyuzaayoza. Nze Matiya Ssekanjako nnyina Ssaalongo Matovu Moses. Matayi yagavaako n'amasuuti baagamugobya bamusinga amaanyi. Mwogezi wa NED, National Economic Empowerment Dialogue. Kibiina kya byabufuzi basinziira wano Lubaga okukola ebyobufuzi. Ssaalongo buuza abantu. Sebo neyanza. Kansooka okwebaza ggwe. Sebo mpadde omukisa ntuleko wano lwayo naawe. Tubeerawo. Neyanziza. Oli wanjawulo. Njagala okulamusa ku bannayuganda n'okusingira ddala abagoberera puroguramu eno. Amatayi baagatugobako kituufu. Baatugamba ab'amatayi bafere, bayaaye, babbi, ab'oluzungu, babbi, bayaaye. Naye aboogera ebyo. Naye mbalaba nnyo nga bali masuuti n'amatayi. Nnyo! Era ge basiiba okwambala. Aboogera ebyo. Bambala masuuti n'amatayi. Kati teeka ndowooza baali balina bye bagagobamu bo bagambale. Nga gabaluma. Nga gabaluma. So, kati naffe tuwawaayi. Tukakane. Tukakane tulabe tumanya. Kusinga amaanyi abaana. Abaana bansinga amaanyi. Ssaalongo mulamba. Waayi tunaakola tutya? Tuddewa. Bw'abaana bamanyi. Manyi baita miswaswangule. Miswaswangule. Nkubuuziza omanyi baita miswaswangule. Manyi.
kakati abaana abo balina amaanyi yiri wakigwa okulembera ebigambo nze njo nkugere balina amaanyi abo abaana balina amaanyi naye nenkubuuza nti omanyi bayita emiswaswangule ekitegedde kakati abo abaana balina amaanyi maze wonna wosinzira okubeera nga otulaba mwami Luutu omukolera Australia Luutu mukyali wange Mukasa ebyo nayogeddeko naye nangamba mwami Matovu oyo simanyi lwaki mba mukola tayagala okutwalaganya ne mugamba munnaabwe Luutu nange mutumidde Luutu mutumidde amiina wonna wosinzira okubeera nga otulaba njala tutandike n'eddoboozi lino kati tutandike okukola pulogulaamu y'olunaku olwaleero mumanyi wadde bakyakutte kaadi zaffe naye nga balyamu n'abo be mumanyi wadde bakyakutte kaadi zaffe naye nga balya Museveni mu ngalo nga baavadda ku mulama gw'abantu bannange mubatandikirewo bagoba ate tetugenda komaawo tulina n'abalina kaadi yaffe bangi nnyo nga bali mu Parliamentary ku kaadi yaffe naye nga bali aga naaga bali nyeeno so oli omuyeeno bali nyeeno njagala okubategeeza nti abantu balaba ate naffe tulaba era abantu abo bassebo ne bannyabo temubatiiririranga gye muli mubeeyo mwesimbewo twategekera 2026 Ssaalongo ebigambo biwulidde byoggereko kinagamba nze siri mu bintu bya bwewussa Mwenze njagala okuba realistic. Ale bannayuganda nagaba bajja kunsiima oluvannyuma nze siri bya bwewussa. Parliament erina ababaka 529. Tutegeraganye. NUP erina ababaka 57. Niyo kimenti byayogera bikuwa ekifaananyi nti azifa NUP okali mu Parliament. Tebaweza de kwota y'ababaka. Gwoloza singa be baali mu bokka kyekyandibaddewo. Kati bashuminga balina ekifaananyi kibasiiga nti be bokka bali mu Parliament. Kyokka n'abo 57 abaliyo kale jamu abo bagambye aganaagane balya mu ngalo ashuminga alina abantu 10. Oyina eddoboozi ly'olyere bavaamu. Kwata 57 gamba mbu bali bonna bajjega babbi balya tumulekereko 10. Ng'oggyako leader of opposition. Do you hear anybody speak in Parliament? Balina obukiiko babukulira bakola ki? Do you hear them speak anything? Ne muwanga kivumbi omulaba kwefumulira ku bino tusayininge. Gwa kufuna Parliament olaba nga active nga yaberanga. Ne muwanga active. Ekibuuzo kyange kyangu mayi nze sibuuza bizibu. That is why nkujiddeyo oyo because oyo yali outstanding. Oyo yali outstanding. Ontegedde. Chichi kyolaba kya champion nga fula Parliament. Ndala wabawo ishunga ya byanfuna. Abawo nnyo. So ya byanfuna mu byanfuna bekawo yagira. Njagadde kuoyo because is outstanding, is a senior. Ontegedde. Kugamba bannayuganda bali mebateeka mu bya kifere. Naize byogera ndai am carefree. Mu Buganda, the stronghold of NUP. Alright? NRM ina abaka 34. 34. Mu Buganda. Bwe mulina amaanyi. Ina wa 3 mameka? Gwe Ruhamo ina wa meka, Ankolo ina wa meka. Ate waliwo na unopposed. Nakaseke innocent Nyongole yaje unopposed. Era kai ono mulenzani ono Javira yaje unopposed. Javira wa. We NRM. Yaje unopposed. Unopposed. Nekati bakulaga mubagobe. People can stand on their own and go through. Genda mu region y'Ebudde wali aba DP wabadde aba independent. Ekikwekweto kyali ky'amaanyi but they managed to go through. Why? Because they had the muscle. Abantu batunuliraga abantu. Kati eyo toko tezimba bya bufuzi. Museveni gwe tusinga okukyawa. Ne bwaba mubaka w'omu ng'aliyanga agira bw'ati amunoonya. Namugamba kiki n'anoonya n'abo opposition n'abasika.
Niye gwe n'abatono bo ino mubagove. How many do you have? And who is going to cause that change you want? Ku level gy'aliko yandibadde mu zzaŋŋanda. Era nkakasa ku level abo n'abawalana just because basidinga n'empuuga. Just simple as that. Kitegeeza nti bwakuteeka obuugi bwe mu mutwe n'obujjamu, alright, temukwatagana. Ayagala ajje akufuke mu mutwe, you regurgitate, oseseme byakutaddemu. Then when you refuse that, you are an enemy. Olwaleero oyo omulenzi yandibadde mu zzaŋŋanda ng'anoonya n'aba UPC, anoonya aba DP, anoonya aba FDC, because olwaleero mu opposition ye number one. Bw'omala okutegeera nti gwe number one, mandate gw'ogiyina, then what do? Mobilize these other opposition forces. Okay? But to get mobilization, you persuade them, you convince them to join you in the struggle. Not necessarily nti bagenda kujja mu NUP. They can be in their own entities. Nenga mwina alliance, you're working together for that common cause. Niyakulaga Roman actually ye endowooza eri nti if you're not NUP, you are an enemy. And that is the stupidity all over in NUP. Because I meet them. Hakati bw'oba n'abantu abakyalina endowooza y'ekijega bw'etyo, then suubira nti eggwanga likyalina olugendo luwanvu. Mulina ababaka 57 ku 529. When are you getting to 200? Era nga bannayuganda bano abakyali ku ggwe Besigye bamwe emyaka aga. Sirowooza nze simanyi sinze Katonda. Naye sirowooza nti n'abantu banaaba wameka. Naye bwe ndaba ebikolwa ebigenda mu maaso olaba nti ekinene nnyo balina 10. Kyokka ng'ate gavumenti eriko bajja kuba tebagigyeko. Museveni ne bwafa system egenda kusigalawo era nga tebagimenye. Ne bwafa kati, I can assure you, tenants ebikola ingredients ebikola government opposition tetuyinaako na kimu almost, because ne kyetugamba tuyina abantu. How many do we have? Genda ne statistics ez'okulonda, you get 37%. Ideally kitegeeza nti bali bangi. Actually I was shocked. Natulida akaluke kawembe nibagamba nti nale yafunye 8. Omujega gamba babbye fine babbye ne babuyisizaawa. Bwe bakubyeko babuyisizaawa. Wabu contestinze. So njaga bafune mu logic. Bafunye obulukanana n'obugwamu. Alright? Omujega ajja kugamba nti babbye. Nange nzikirize naye kafuko omujega bakoze ki? Babbye. Ne twakuumye nnyo babuyisizaawa. Okebuuza mwako. Assuming babbye obulu 10,000. Bafunye buli genuine 10,000. Gwe tekikwewunyise Kawempe just one constituency nga inabe NRM 13. Mu Kampala wano wali abantu abategeevu. Tofuna muli okutya. Mu Kampala wali abategeevu, abalaba TV, abaweza radio, abala social media, abasika bannabyabufuzi all over and every time. Neba nga ine 13 mu constituency. Man, waliwo bye twetaaga, we have to come to reality. Omujegede neba babbye 15. Tugambe nti obuli jemi lwadde meka 13. Gwe tekikwewuunya nti niwe ndale mukyali badde kyenyinyalwa nga muntu alala misinde nga tanyana walabikira by now. Kubanga otulooza abantu balabufu basoma balaba ready balaba TV bakola. You get my point. Naye bwekiba nti mu constituency mwakire ne 13 nenda constituency tulina meka Lubaga tulina mu 2 twala nti ayanawo 3 ne wali 3 kakaaga. Okay? Machindi waliyo 2 naye wakakaaga siku mu 2. Okay? Ne Kawempe ne alinawo gumu 2. Okay? I mean nawo kakaaga ndakawa nawo kitegeeza mu constituency zaffe akwina mu emitwalo ng'emeka. Gwe tekikwewunyisa wano mu Kampala. Kaka Kampala Central naye wali mu Kampala nti naali mwakulimu emitwalo 5 nga byaddala. Kubanga nze gambye bafuna 8. Kitwale nti 15 bazibba tubalekere meka kati genda kugatta 3 Kampala Central 3 Kawempe North South bichi gatte 3 but totyamu nenga gwate uwe
Mitoma Ruhama Wakisoro tolina yadde n'agamba obugambi nti nze ndi weni yuppyo bandi wa dipyo bandi wa need bandi wife this thing bamutwala talinya ku kyalo na buli alibongo yanga byogera nti eri okugamba obugambi nti ndi opposition obanga mutujju kakati bwe kibanga gwe tosobola mubeeramu ate yakulimu. It's a question that talk should change. It should be a reconciliatory message you are giving. Nti nabo bonna abanyiiga oba batunyiiza oba twabanyiiza naye ekiseera kye kino tufuneyo twesibira twogere because you a leader. Omukulembeze togenda kubona abantu bakwagala bokka muganda wange. Toyina bamalaika kujja kola. There is no way. Nze olwalo singa kyagula yalaga nti bannange nti mwenna abatunyiiza ne batwanyiiza akaseera ke kano tutule ku mmeeza tutuulire ebyatunyiiza nammwe ebyabanyiiza tubigatte tuddemu tukwatagane singa tunaba tukanyiza nsaba na Uganda tuyigatte ffenna. N'amala akola statement eyo ne bano abadde beebuzaabuza bagamba simala bali eno simala bali luddawa tojja kulabayo n'omu. Actually awensi ejjo basalira omusango naye kati yetadde mu spotlight alabika ng'omutujju mu batwalaganye oba ntegeera bw'oba otwalaganye abo naye ng'ate olina okuluwalinga olina okukonvinsinga abali mu NRM bajje bakwegatteko ate bano batwala ki tolina reconciliation tolina reconciliatory message yonna gw'oli kijambiya pa kutamako mutwe kati ali mu NRM ge yandikwegasseeko agamba that's why nakugamba nti nze ngerageranya ekintu kino ng'essabo lya mayembe ga kifaalu okiyingiramu naye bw'otuula wamu bw'oti manyi bamunzikiza mu sabeeri munzikiza yennyini ekyenup kiringanga essabo lya kifaalu liba likuteiti enzikiza tewenyeenya n'omala wenyeenya n'okona ku Senkulumanda Road kiboke kuyitako kiboko ng'ekaaba kakati naawe bwe mbanga ekyo kyendi banga nti eyo nno woogenda okuyingira baggalawo enzikiza ekwate kibuuka ennyooke sigendamu nedda ssebo sitosobola kunsangayo. So ndowooza ekiseera kino kye tulimu nga tukkiriza nti waliwo ebyokkola bingi okukyusa gavumenti because kye twagala nga bannayuganda sinakuggyako Museveni yekka kukyusa system because Museveni avaako system nesigala nga kye kimu bwekubamu akafaananyi nga Museveni avuddeko mukazi we naddako oba okyusizaaki Museveni avuddeko mutabani we naddako naye enkola ki eba ekyuse mutabani we yazzeeko naye kijambi akulaga nja kutemako Kabobi omutwe nja kutemako Besigye omutwe oba okyusizaaki. So twetaaga kukyusa the whole system. And how are you going to change the system? One, you must first of all work with the system. Kati byenjogera si bya foot soldier at this level. Because tebategeera. Just as simple as that. Era zitombuuzanga bingi wa foot soldier. Because tebategeera, bategeerera bategeerere. As simple as that. Now, world over, ewabadde dictatorship, abakyusa government bava within the system. Bw'obanga obadde ku opposition, you must work with the system. Obamu n'abantu b'oli nabo bwe mutambula. Kati ffe ebyaffe ebyobufuzi twateekawo akaguwa ka red line. Okusanga Matovu nga Uganda WNRM yalya. Ye ne bansabako n'anita kati ate mba nalya. Naye ne weerabira nti these are offices wensobola okuba nga ina kye neetaagibwa speaker nenyina ntukimala nenkola ejyange. Nnaku ezo waliwo oba mwogere kamuleke nyina mukwano gwange ali awo mulangira abeera nnyo mu nsonga z'ettaka naye kati amanyi okuyisaamu kiri wakiwanuka eggaali takwatagana naye amuvumba ababbi amukuba. Now it so happened ayina kyalina okutambuza naye Attorney General yeetaaga okuteekako omuki ng'ayita mu munnafoomu namugamba nti twandikoze tuleyo tulaba Attorney General tumunyonyola ensonga zino mu buntu atugirye ensonga eyogerwako
eri mukoko akasente na munange olinga akola appointment akanti ali gwogambye tyo oyo ngana mwagala dda kale naye mulete abantu olwatuuse wali n'enkakala y'ebitabo na byonna sebo maze n'otuuka ozze olina kyonneetaaza kyogamba bulijjo osobola kunneetaaga kale sisobola kuwuliza ddakiika emu out of my office munange nga bw'obimanyi kale taata tokuba nnyo okay nono naye neddawo ekitiibwa nange bibaawo kitiibwa ekiwanuka nga mukulembeze yenna n'agamba oke fine naye oluusi bwe tuba tukola ebintu bino mumanyi nange ndi muntu nina famire nina abaana gwe boddeyo n'ontyoboola abaana bagalaga nti daddy mukyalo agamba hayo nga bakuliko ennaku zino stress gyonteekako n'amubuuza nti kati kifaanana kitya nga nange netadde mu mbeera ya stress nesikkolako because I'm stressed. I assume byogamba sibitegeera because I'm stressed. Naye awunzise okay tugende mu boardroom. Bagenda mu boardroom, they discuss the issues, n'azitegeera era n'awandiika ebbaluwa. Ekyo kibayita leadership. Naye waddamu yisambwe eggaali era bwe yavuddeyo ajja atugambye naye Richard yadda ntemudde yadutewo omusajja naye nga mpulira nange sikola ki siwera naye why akasajja kamaze nekakakana now mukino message kiyenzijayo tulina ebikolwa bye tukola nga tulinganga abatagenda kuddamu kulabagana yadde okukolagana abantu abamu naye nga ate ku point yemuyinza okwesanga omuntu yomwetaaga nga yalina okuyisaawo. So nze ndowooza nti ebyobufuzi tebyandibadde bya mpalana ey'olukongoolo. Ebyobufuzi byandibadde bya mpalana ey'obuntu eri personal. Nze we disagree on a principle. Naye bwe tutuukawo tukwataganira ng'era bitegerekeka tukwatagana. That's me. Nze nkuze ndi opposition okuva nga ndi muto. Nakunyumiza bwe bampa ejjini era nenonda semwogerere. Because jajjange bali ba DP banyumya taata banyumya bya DP batulete obuwulire waliwo akawulire ke bayitanga kali kono omusajja ndoza n'okufaya fa akayitanga ni nenga kawandika bya opposition bwabanga exercise book kubanga amawulire ago black and white nga gitubaamu era nenkula n'obukyayo obwo era nena tugita lumbugu naye ate much as manyiti babi, that is on the line of politics and leadership. Don't kukola emirimu. I work with them. Era so kusanga mu bisera byange mu town yemu ebyeddembe ne offices zimu zemberamu. Mundange zabe NRM. They are close. Nyine birimo je nkola they help me. But when it comes to politics era omuyangamba kamwatule. Kono alebo Kasolo Robert wa chikirira ikiki constituency we budaka. Is a staunch NRM. Bali betwita ba the deep state. Is a good friend of mine. Niyangamba naye chikuru Matovu kakanyala nnyo. Politics seta go kugonda mu ne mugamba nedda. Ngonda sijja mu NRM. Nino okugonda nga ndi kuvali ziro zenzikiririzamu. So si ezo zesikiririzamu. Naye mukwano gwange tukolagana ne mu byobufuzi tukola ki? Wow. Kasa tuka mu byobufuzi abereri era yeye nyiri yali atambuza ekintu kya number plate. Namuyisa mu egaali. Nga tulina ku talk show abiri. Actually that day we agreed because yali first time ogenda ku TV yali agendako nga tenze mberayo. Yangamba aho jja kudde tugende fenna. Emotoka yange negireka mu town wetukiriziko okusinkana ne tugendera mu yiye ku TV ne tugenda fenna shole tugikola ne muyisa mu egaali ne vumirira ebintu bye ne nanyunya byanyonyede bwe twambaliriza ayi Matovu tuli mwangu ne tuweteka mu motoka ne tudde Kampala. That is on the line of politics and leadership. Ebyaffe eby'obuntu nga basekino we are colleagues and we are friends. We work together. When it comes to politics, waliwo line. Ero tujja kusanga muvuma. Mukubanga we NRM, muvume no. Nekyali atembe tatwaje tukyagala ekya number plate. Samuvuma on principle kugamba kifu kinyigiriza abana Uganda babajja ko sente za bwerere enako zo babake motoka.
nga ina jino nya ku mukono nenge ni moto kana maplate akapya kadigito wali wafe na bingo walina kubabye kaka pichi na katina kunya tamanje kali ku digito yabadi akakaleta kabagamba bya kifere abajegera kiche njagalo kulaga mu kino nti we should learn to work together as individuals. Politically we can have that red line, but again mu politics tetuna mpalana ya lukongolo era ya luberera bwomala okutegera position yo, pull these people back. Nabali abadde bakyuka abekyotera kati ombako yuwaje wadipi bombi badipi mpalanye ne Fortunate yamaze najjawo bonna bakyusa babiri naye kiki kitegeeza nti ababaka abo bawuliranga they are not strong enough on their own. In other words, bw'oba okoledde abantu bakuwa amasanyalaze naye bw'oba tobakoledde ogenda kujja weerimbike mu ambulera ebekutwala oba ntegerekese. Kati kitegeeza ki ekiri unfortunate ku mulonzi bano bagenda mu kisaawe kyakumeka singa bayitamu era nabo bakimanyi tebalasti yaabwe because omubaka asoberera ebisanja bibiri omanya ndi kulasti guba mukisa okudda mu kyokusatu n'ekyokuna. Kati golooza bagenda bakolera ki? After all wali tokoze owuli ekikuyisaawo kufuna umbrella card. Kati nawe omaze okitegeera singa mukama kuyamba n'oyitawo oli kulasti yo era bagenda kutandika okugamba aluddeyo kubanga ne NUP ndoza mu ssemateeka gwamendinga bagamba olina kuba na bisanja bimeka babigana. Kakati ati bonga bo bagamba nti byo ne ssemateeka takyusibwanga naye philosophy eri nti bina kuba bisanja bimeka bibiri. Kakati tegeeza nti oli kulasti yo kati abagenda okukulonda nga oli kulasti yo basuubire ki? Gwe ng'olonda omubaka aga nti kino kyekisembayo, what do you expect ku mubaka oyo? Kwetereza. Agenda kuba yeetereza. So kati nze nsaasira abagenda okulonda ababaka abenda beekulubeesa simaka twayingidde sima twakoze tutya and so many others are coming, they are joining. Naye bali mu kukweka buziina bwabwe kitegeeza they have not worked, they cannot stand on their own. Era singa mbadde NUP ate emitundu ebyo ate abajja kufaafagana nabo. Tuzimbye ekintu kyaffe tukoze kati ate nga mugamba mujje mutukube busu. Bawoli kadi tumaze tukoze ground abalonzi tubafunye abantu bamatizizza kati gojota apinge moteke mu butesi rugalo. Kitegeeza you have not worked for your people, as simple as that. Omuntu yennanga akoze oleda abantu be ne bobera independent oyitamu era se mucho yayogera ekyamuganda okuyingira NUP ne boba independent oyitamu if people really love you. Era nze abalonzi yalabwa amagezi buli yenna agamba mu cross ne siba nnonya ambulera simanya ngeze wenda ale mu yali amasanyalaze please abantu abo batunuulire they are not performers. Weebuuze ne parliament kikyo kyomanyi kale naddala babiri mu parliament badde boogerayo ki ani Fortunate mu parliament njigoberera si shadow minister wa labor agenda bw'abanga nga na minister nga yatayogera then kitiisa kale onomulala yambala esapule wakawalata kakati mu parliament tebateesa mu constituency tebalina kye bakola then mbawadde kadi y'NUP bagende kati ate abo bagenda okuvumisa NUP ate tugiteekeko olukongolo anti tulinde nze ate fanze wano mukama obulamu yabunsuubiza agenda bompa era nti mbalinze nga 226 tumaze okulonda nze mbalinze nyojja kuwulira kibooko because bavudde nga they are non-performers kati bagenda kugenda ate basuulire eddala ennanga kubanga ekisooka bali mu lasti yaabwe. Kati ate nze ndowooza nti constituency zino zandiyagadde abantu abali vibrant enough babeera beecreatingidde abaana baabwe okuva wansi nga bebabaddemu let them pick them up. Anti bye tugamba ebyo tetujja kugendamu ebyoluseke mulimu oluseke naye kati tuleme kudibatinga luseke bw'oteekayo oluseke abantu bafuna kibasikasikako ne banywako ng'omanyi amaluwa oba nenanka ne bateekamu enseke kati buli omu bwasikasikako waga nti ono kyali waffe naye kati oluseke tusooke tukola ki tululeke oba bagaba enseke abantu ne basikasikamu ku maluwa ne basika ku maluwa. Naye omulonzi ku sayidi y'omulonzi ndowooza nti omuntu ono ng'abadde mu parliament yandibadde olwaliro alaga bulazi kabonero nti ebbanga lye mbaddewo its yes mbakoledde oba ndi independent
oba ndi kiki I can go through. Omuntu omulungi okukola tekyetaagisa kibiina. Olabe naalemu gye tuvuma. Oyo Kasolo Robert Gomategambo wa Budaka. Ofuna ng'omukisa n'ogenda mu constituency ye. Ojja kulaba. NRM bagita ik. Eri mu Budaka. Abalozi 12. Wa, alina abalonzi bali 4,000. Abebbiri bali bayi iki. Karamojja. Eyo bagiyita? Eno iki. Eri bagita iki. Karamojja. Ebbiri. Bano bagita iki eri wano Budaka eri Bugisuwa ne salagana n'Embale. Bali mu Eastern yawo. Naye genda mu constituency akoze. N'obuguudo obutalina nnyo makulu babukola bakozi batya amalwaliro agataddemu amasomero ye buli kyafu n'atwala waabwe. Ne wa NRM. Kakati abantu be wabagamba mbu sigenda kuddamu kwesimbawo. Bo be bayayaana bakole ki? Yesimbewo. Kubanga balinako gwe baalina n'atabako kyakola. Bamufunye ono amalwaliro agawadde amasomero agawadde bicha. You understand? So kyengezako okulaga kye kiri nti regardless of the party, if you're a performer you can perform. What only performer ne mona agenda mwe NP you don't perform. Ne mona agenda mwe NRM wali center you don't perform. Ne mona agenda mu DP you don't perform. Maro. Ebigambo bya Kyagulanyi byayogedde. Mali twali discussing ebigambo bya Muwanga. Nti bwoba tokoze mu constituency ng'oliwa NUP ze komanda wa Central nja kujja tukujjeyo. Nyawe nyagwe nalina kwenjukana nagamba ebigambo Kyagulanyi ebimwaddo byoge. Kale Kyagulanyi yazo okugera yayogedde ebigambo bye. Tutegeda facing obuzibu mu constituency ziringa zeyina olwaleero nga egamba gwe sikuzza naye nga naye wennyini oyagala okukola ki okukomawo. Then n'enkolagana eyo wanalabye Oweekitiibwa Mpuuga nga bali mu ekereziya eno ekifaananyi ekyo wakirabye. Ate nalengedde Zaake ng'agamba omanyi Mpuuga bye yabadde agamba omanyi Kyagulanyi yadde agamba Mpuuga ne bw'okola tujja kugumazambiro waliwo basete ngolooza siikufune oyo abitaputa mubaka wa Parliamentary Commissioner atali mu kifo. Nawe tonsiruwalirako Commissioner waawa. Atali mu kifo. Commissioner waawa. Wa Parliament. Shonji komeza wano. Bw'oba tokijjawo tukome wano period. Sidiscussing na bya kisiru. Manya amateeka Commissioner waawa. Tonteeka bintu bya kisiru. Bw'oba oyagala credible debate mbuuze ebintu eby'amagezi. Bw'oba onteekamu eby'ekijega show ekome wano I don't care. No. Please. Tonteeka bya kisiru. Byenyini byabadde ayogera mbonze Commissioner. N'omusala gwange bagutwala. You can't imagine you're even crying for allowances. But you bagamba nti banoonya bufofu. Toto wa road ye tadda mu busente sento. Then lwaki akyogerako? N'omusala gwange bagutwala. N'emmotoka yange bagitwala. I mean, is that the first car? Omubaka wa Parliament bisanja biri ku level yandibadde discussing nsonga bwatyo. That's why gamba toteka mu stupidity. Ate bwe ogere by'ekisirumbu commissioner. Do you believe he's a commissioner? Do you believe he's a commissioner? Do you believe he's a commissioner? Please, is he a commissioner? As per now, need that. So zitondeka nga bitu bya kitwa. Bayile oyogera nange. Zitondeka that triviality. Yatogera bya magezi bikoleka analysis. Nena ngisiya is a foot soldier. Zaake is a foot soldier. Ate ndagamba category of foot soldier tebategeera. Baba tegeerera. You power them obayiwamu ebintu mu mutwe ne bafulumya ebyo. That is the pure foot soldier. Era byayogera. So katuweza kutaka kuteka mu debate yebyo mulaye ngabe mbize commissioner owawa. Amateeka nga manyi. Parliament esaba foot soldier. Kitegedde. Anti yasinga okuba foot soldier. By the way tuba tunoonya yaba tategeera y'omu ku bo. Very stupid and Adam and dumb. Get mbadde ndaba videos ayogedde byamagezi. Did you pick any sense? Kati ebyo byayogedde yabala ne Kyagulanyi. That is stupidity. Ebisanja bibiri ombako ebisanja bibiri. And you talk that nonsense? Then you want me to debate that? Nonsense. You want me to debate that? What will that topic to be? Do you want me to debate stupidity? A foot soldier speaks, then I debate. Member of Parliament, so what? Chembuza. Member of Parliament, so what? To a member of Parliament, I'm not a gainer.
There's so many. So many. Banji abatategeera. Just they're innumerable. And that's why we want to change. There are so many that they are very foolish and stupid. Because now babafanana. Omulonzi ombaka afanana bamulonda. And that's it. It's as brief as that. Oyo Katemba nabo gwe baagala. Kakati nze tandika okudebatinga byayogedde. Don't reduce me to that level, man. Actually, but what twagala debate etegerekeka. You cannot force me to debate stupidity. Salo. Ne tutegeraganye kwekyo. Mbuuza ebintu ebirimu amagezi. Tugambe nti katugeze nga Kyagulanyi byayogedde bitegerekeka. Is that statement etegerekeka yeyina okuba ku mukulembeze? Naye ng'oli agamba mbu yamugambye. Kati nange debating ebyo. Naye kati ofanaganye Nambooze. Nambooze wajja 2016 emiti yana okunoonyeza Mukambu omumanyi wa DP kati yayingira NUP akalulu nga Zaake ze independent bamumye kadi yabagamba bemutana bannaayo ono omwana baseggona gwe bagenda otuma airtime waliwo ataliwo airtime okutakula gwe mwagala okuwa akalulu kakana Zaake yakowa ogezaako kunzizaayo ku debatinga Zaake oba njija Nambooze olwaleero Zaake amusinga amayinja mu NUP era Nambooze namulabye nga ayise Zaake okwogera n'abavubuka ab'emukono. Nambooze yakubanga Zaake nti ono omwana talina kyamanyi. Natandise nkugamba politics tabeeramu mpalana na bukyayi bwa lukongoolo. Nakyogedde basa kyogedde. Do you relate that statement kwa kyongambye? Kiri relating. Netago kyogerako? Ano tekiri relating kyenkugambye. Okakasa. Duli wabayita mu matira. Nama nabulamu value. Ngere amulabanga yes. Kati yamala nabulaba mu value. Does it relate to nedda? Wali agala asigale nga amuwala na yali yamubbira ki? Ayina yali yamubbira oba gwe yamutira. Politics tetulina mpalana ya lukongoolo na bukyayi bwa nkomeredde. You disagree no principle. Nze kwekyo kwaba abaana what I disagree with them is katingero byayogedde. That is nonsense. I will disagree. Si bituufu ate abipromotinga asiga obukyayi. That is nonsense. Nye obera gwe ekifo kyo bakikuwa olina akitwala mu kimpukumpu. Ani yakitwala? Ani alonda mpuga kuwa gondi? Ne bakimujjako. Ani alonda mpuga kuwa speaker? I mean kuwa commissioner. Omanyi balonda commissioner? Ekibiina kiweereza erinnya parliament ye mulonda. Ontegedde? Bw'oba omulikoolinga, again, it is the parliament that censures, not the party. Kyenkakasa ekyo okimanyi. So leka kwewunza. Obligate kanjako as commissioner. Tuweereza erinnya eryo parliament manyi mba mu mulonda. Parliament n'emulonda. Okay? Era etteeka bw'oba mwagala mujjayo, it is the same parliament emukola ki? Not the party. Tutegeraganye. Njagala ombuulire. Dino baleeta ekiteeso ky'okufulira parliament bagiye ompuuga ne bakidibetingako n'alemerayo. Parliament nega tukugobye n'alemeramu. Tewalina kuteesa kufulu. Ekibiina kiwandiika ne kiwusindike. Ekizibu oli munnamawulire niyo nansonyiwa bagambye nkutwalaganya. Oli munnamawulire bagambye nkutwalaganya. Naye nawe wetadde mu katiba k'abantu abatategeera. Nkusomeseza nkikuzeemu nkuddamu okusembayo. Pate eronda erinnya n'eriweereza parliament nekakasa omuntu ono parliament yeronda bagiweereza erinnya netwala omuntu ono tumukakasiza nga commission. Era etteeka liri nti bw'abanga mwagala aveeyo, it is the same parliament emwandula, not the party. Ndoza kusomeseza okusembayo. Joyce bagala n'abeeri bwanika ku kakiiko because yayina mandate si party bali ku fulo anti yes anti parliament negaana kyenjagadde okulaga anyway bw'oba oli mukoowu obanga tolina byakwogera tukome wano. I'm not siriwo ku debatinga bya busiru gw'olabanga basobola okugaana nga parliament. No saagala kuwabya balaba programu eno
Ekikuleeta kuyamba abantu bali kutegeera. Gwe mu bwongo bw'olaba nga parliament ombako 2 3 4 5 bonna bayimira nga twali ensonga. Badifendinga ekintu nga buli omu talina nsonga gy'awadde. That is NUP, which is okay. Which is okay. What does the law say? What does the law say? Hakati nze enjawulo gye nnina n'abantu oba oli awo b'oba nabo, enjawulo eriemu. I want to give facts. These are facts. They debate on the floor of parliament. Era ne bawa ne justification lwaki talina kugobwa. Era parliament egamba nti basigale. Kati odde yagala ebintu ebiri mu parliament ekizibu kiri kimu nti abantu bafudde, okay, they are gullible, first of all. Nina mbate mbafudde nnyo bannamba lujega. Kyova muso balimba ekintu ne bone bakikkiriza. Ne balooza nti ge mazima. Kati fo bavayo tubatagwe tubaga nti ago si mazima ge babagamba. Then balooza mbo yali yanze Matovu siryanga. Ate bwe ndiri andi bagamba ati nalidde. Because simirira sibera ngali ku toyi. Nyimiridde neno no way. Bwe ndiba ntambudde nja kutambula lumu. Tunayingidde n'alemu najingidde. Nayingidde dipi najingidde, nayingidde NUP yakoze ki? So tewachali kulanga kulanga. Sibere eno oliyanga asitamye ku toyi eno yimirire eno, I mean that's me. Era chimbezanga bwendi because I'm independent of my mind. Very independent. I'm not influenced by anybody. Era tewali agenda kungoba zisigobwa. Kwa wali yandeta mbya bufuzi. These are positions nti nimogezi wa need. These are I can let it go and I remain the way wa Matovu wange. Toso akungoba mu bwange. Obategedde. Kakati ibintu byoliko sagala muwabye bantu. Kiriza abantu babule due process. The party appoint somebody bwe malo mu appointinga ne bamuteka mu parliament ne mu confirming era parliament ye mugoba. Parliament mugobye, you never recall that person. Kati ebisigale that is politics yaganirayo, that is politics now. Tutegeraganye. So ekyo njagala abantu bakitegeere. Kati oba oli yakolagana speaker oba yakonvinsinga ba MPs, that is none. It's nga abaali baagala omujjo baali balina okukola business yabwe naye yalwanirira business ye. Ekikayanya Zaake ka business bakamutwalako. Era mpudde agamba emmotoka yange bagitwala n'omusala gwange bagutwala n'alawensi zange bazitwala ka business. Ate nakugamba politics. Kulia. Kati ekimukanya ayogedde omusala gwange bakola ki? Bagutwala, emmotoka yange bagitwala. Kakati naye Munnayuganda yagala omulowooze muli mu byaddala mumulwanirira. Singa bamulwanirira fortunate n'empalanye bandisigadde gye bali nze ne baka parliament. Siriiwo. Kale bino nyiza okuba byenjogera bya busiru. Naye sinayo byamagezi byenjogera nga bigatta opposition. I don't need to be a member of parliament. I don't need to be a councillor or a chairperson C5 or whoever to work for the people. No way. Banonya kunyweza bifo kusigala nga banoga bakamente yabwe bakama. So let them not fool you. They are working for you. Abakulembeze be mulonda na ddala ensangi zo, they are not working for you. Actually, the population, the electorate is working for these people. Hey. So simbo tukolera. Tebali mbakolera. Tubakolera. Singa babadde babakolera. Bantu bandisaze bandisigadde gye bali. Ne bakola. Ne kati banoonya kinabaleeta. Kati banoonya mu bongera akalimo. Otegedde. Kubanga tebakoze ku ground so banoonya mu bongera akaki akalimo. So kyekireetera n'abali ba member parliament okulaajana ennyo mutwe ku medical insurance. Yenyweze kati kankubulira kino ekyama. Bw'obeera mu parliament ekisanja kimu ne bakugoba. Bakuwa $365,000. Zaake. Yali badde gagula kiwite. Bakuwa it's a one off. Kasiimo. Akali badde akasiimo okuba mu parliament. Bakuwa $365,000 mulundi gumu. Okay? Bw'obeera ye ebisanja bibiri noweza mukama nakuyamba ebisanja emeka? Bibiri. No dada. Nobeera nga tokomyewo. Okay? Obadde ebisanja biri mu parliament. Tokomyewo. Naye tokomyewo ekyokusatu. Government oba parliament kusasula paka lwolifa. Awo kati baba $5,000,000 zibafuna buli mwezi. Are you sure?
you can find out. Nkuwa facts. Bakusasula. Paka lwoli fa. Ate bw'oba ofudde. Bongera ne basasula family ondoze emyaka 5. Njagala kiddamu. Njagala mutegeere mu abalonzi. Abalonzi abamutegeere. Bwe muyita nti babaka mbalonda bano bakulosize bazemu NUP siba bano bakoze batya banoonya musaala. Majority baba tebalina bye bakola ne bakuba akagi nayingira parliament nafuna omusaala gwe $3.5 bw'aba tagize n'abeera ng'akoze ekisanja kimu kyokka bamwe $3.65 ng'akasiimo nga takomye mu parliament. Naye singa mukama amubikako akasubi n'afuna ebisanja 2 mu kyokusatu n'atadda olw'ebisanja bino 2 afune $5,500 buli mwezi okutuusa lwalifa. Ate bw'ali baafudde ne bamwogera emyaka emeka ng'era bakyafuna sente ezo. Ate buli mwezi so si za buli mwaka, sente ezo za buli mwezi. Kati abantu bano mwabalonzi abandaba mukitegere nti mubawa mirimo. Era bw'ati babakoledde mubayita abalyaza amaanyi kubanga muba mubakoledde. Tebagamba nti basiikulidde fitina. But these are facts. Njagala kutumogene ku parliament obeera buli lunaku. Kola interview ku deputy speaker, ku speaker, ku clerk wa parliament actually. You got the clerk of parliament, umukoleko interview about the benefits z'omuntu abadde mu parliament. Kati abadde ebisanja 3 oba oyingidde $7.5 buli mwezi. Ojjeko ziri 3 zibakuwa. Ati kati ziri bazikuwa. Kati ziri bazikuwa. Ziri bazikuwa. Bazuwa wakisanja kimu. Ziri bazuwa wakisanja kimu kise one off. Okay? Bw'oba bisanja 2 bakusasula buli mwezi $1 nga mmeka? Nga 5. Bw'oba bisanja 3 oba $7.5 bw'oba bisanja 4 oba oyingidde 12 buli mwezi paka lwolifa. Kati se kikubayinza okuba $1 nga 10 na mmeka? Paka lwalifa ne bw'atadda kati mu parliament bajja zimusasula. Kati abantu mbalaba okulwanya wa crossing ave mu kibiina nadde mu kibiina kino alwana. You are giving them a job, a lifetime job. Kati bantu babakoledde babalyaza amaanyiza kubanga mbawadde omulimu. Tekibalitira okufiirawo. Akati munnange nze bw'ojja noyogera nange ebyobutategeera ebyo nombuuzabuuza ebintu by'ebyejingajinga. Okitegere njagala nkwe facts ozitegeere abantu bazitegeere bategeere babagenda kulonda. Balonda ki balonda ani? Mulema kulonda bannakigwanyizi. People there abaana bamwe gye bali mu kitundu babaddemu babikoze si bannakigwanyizi nga they are real. Banafuna mujja kulya mwenna. Nga banafuna mujja kulya mwenna muve ku bannakigwanyizi yasaze okuva mu DP agenda mu NUP. Avudde mu FDC agenda mu NUP. Avudde mu DP agenda mu FDC. I mean avudde mu NRM because anonya convenience kwogera kunyweza mugaati. Those are self seekers. Baina chebe nonyeza nga bo not to serve you because remember sina kifo kyonna I can serve you. Nzize wano amafuta ngetereddemu. Yogera amazima osasula mmeka. Mbera ku TV radio bansasula ki. But we have to educate our people. They should know we can serve regardless of the positions. Setega kuba na kifo to serve the country. Chobola banze njogera nga atafaayo. Kuba togenda kuŋŋamba kale katukulinde mu kadi tunakulaba ku kadi. Nze ngenda kugenda mu constituency. Bebana nonda. Bimba netegese ngenda genda esimbewo. Ani mukwano gwa. Sebamala. Nze ni mukimanya kabonera. Obadde kino. Toli central. Bagisala kanti. Erina esigala kyanna mukaka nekyesiiga. Eno waliyo kabonera. Sebamala kati. Sino satu DP is my mother party. No. Tonzijawo. Zetokola bya kiyaye ebyo kunsala nsawo. Gwo byogedde. Kakati Sebamala mukwano gwange. Ng'omuntu. Is a friend. Right? Sebamala is a brother. Okay? DP is my mother party. Right? Sijinaako kizibu kyonna. Olabe sanawo. Kulabako. Era ni mukusano wane bano abayayi bagitwala kaguddeyo. Bamawo. Bagitwala kaguddeyo. Ino kubaawo.
nze oba oli awusande banambya obufuzi bino if it wasn't DP. So njagaliza ebirungi ate njagaliza nga Sebamala yakutte enkasi. That is your statement. Nkugambye bwenti njagaliza nga Sebamala akoze ki? Akutte enkasi. Because nkakasa bulungi nti DP ngezeewo Sebamala agikutte, sanity comes back. Tuddamu okufuna obukulembeze obulimu empeke. Obukulembeze obw'ensonga. Of values. That's what we advocate for in need. Era ffe twambulana kwetyobola. We have to work together. Tunokola with dignity. That's what DP stands for. Era n'olwokuba nti bangi abakola need, bangi bali mu values za DP. That's why we have values still. Tulebe tugoberera. Tujja kunsanga nga ndi awo nze nannefude kitagasa. No way. Lwekyo vola abantu alambira ebyekisirusiru babi kibiki. Please ngambe no go zone. Esi yange inaba nanyiniyo. Balike bajja jogerako ebyange bye bimu. So njagaliza Sebamala Mukama amusaasire otala luwangule afuna president general wa DP. DP edeko kuba yeyagale. Mulimu abavuka bangi bagala DP. Niye kati olwaleero toyinza kubanga oli mu DP ngeri mawa ali mu NRM. Really? Yonga okulwana n'omulabo olina okuyingira mu system. Mawe yayingira system. Alwane n'omulabo. Si bwatyo. Ekyo bw'oliwo kyoyagala nkusomesa nja kikusomesa. Kuba nagambye nti okuwangula olina okubanga okola ne system. So nakikugambye. So it's a full topic. I'll teach you how it works. That is how, nakugamba last time, that's how Americans used Gorbachev to collapse USSR. So kati, it's a big topic. We shall discuss it. Wali yochi? Wabadde ekifaananyi n'enkolagana eyinza okuddawo okuba aba NUP abamu botayagala njogereko. Sina gwotayagala njogereko saga kumpayiriza. Bagamba nti kikafuuwe. Boogere. Zaake agamba kikafuuwe. Nagambye otategeera. Ekifaananyi Kyagulanyi okwekubya n'empuuga tekisobola kuleetera bano kuddamu kukolagana. Kati kankubuuze. Bamugoba. Kankubuuze. Njagala kubuuza bubuuza. Singa olunaku lukeera. Nga Kyagulanyi azzeemu okukwatagana empuuga. Zaake olowooza kwogera ki? Mu bwongo obwo golooza kyayinza okwogera. Era gyagamba kyali kye baakoze pulezidenti waffe wakabi mulungi nnyo azzeemu ne bakwatagana mumulabye. Lutamaguzi yagamba bw'ati. Kyagulanyi omukolako interview. Kyagulanyi n'agamba nti sisobola kuddamu kwesimbawo mu mbeera ngeri bw'eti. Abantu ngende mbagambe ki? Mba musiru mba sitegeera okwesimbawo mu mbeera bw'eti. Nabyogera. Lutamaguzi ali ku Parliament ng'akola akanakali bamujja kwa interview. Iyo omukulembeze wa mudewe yagamba omuntu yenna anaddamu okwesimbawo mu mbeera eno nga bali abakozesa ebyokwonda bakyali biramu ajja kuba celebrated fool of the 21st century. Si bwe yagamba ngaddamu mu luzungu ekigambo kiwulikika bulungi tuligagitate naye mu Luganda kiwulikika bubi. Tukozese kya luzungu tukiteeke mu Luganda. Asesema ebyoli byalidde. Kati awo Lutamaguzi abayitadde mu kategoriya ya Footsoldier. Kyagulanyi bwe yagambye nti ngenda kuddamu okwesimbawo. Lutamaguzi n'agamba kakati tulina okwesimbawo ku mulundi guno tulina okubatwala. Protestive vote. Kiki obwongo bwoyo bulaba nga we buli. Ekibuuzo kyange kyangu. Obwongo ayogera lunye eyo wa NUP. Kadi alinayo akyogera ye akyeyogerera. Akyogera ne mu mateeka wa DP. Ati kati ndi kubyayogera. We are speaking politics. We are speaking politics. Byayogera. Because the take on oli mukutte bukwasi. Naye bwe kuba kuno aba yanoba dda. Regede omukazi abata kyali wuwo. Oba okyebakanye mu buli nenga si kiki? Taliwo. Yaplaninga double kimwa kisimu. Eri atereza dajalaga. That is Lutamaguzi. Kati oli byalya. Ono byasesema. Oli bwalya. Ono byasesema. Kati n'oyo gwoyogeddeko oyo mulenzani? Si mulenzi, mbaka Parliament. Anti mulenzi. Musinga emyaka. Oyo mulenzi is young boy. Okay, that young man is just regurgitating what the other one says. Era singa nakyuka n'agamba kakati batudingane nyina gyogamba. President of yagamba kirungi tudingane. So they don't own their brains. Nkyogera nnyo.
nti tebalina bwongo bwabwe babukwata ne babwaziko mukulembeze waabwe era abayamba buyambi bubaddiza ne beerowoolezaamu ko namala n'abutwala so yenna ali mu kategore eyo ne biri wagambye nti Mwanga Kivumbi yayogera era ono byayogedde byamuwa byafulumya kati abo bonna kategore yaabwe they all reduce themselves to foot soldier style they all and I mean all nti oli bwalya bonga basesema bwalya bonga basesema okay he speaks they regurgitate oba he eats they regurgitate Matovu abakubanga si Kyagulanyi yekuze kifaananyi n'empuuga kyandibadde kitya anti kati lwakuba nti mupenyiza attention ku kintu ekitono eyakoze sitting arrangement yabadde Kyagulanyi ate yabadde empuuga singa kyabadde deliberate nga Kyagulanyi yenda nyini mukolo n'agutegeka ye asemberere mpuuga oba nga mpuuga yenda nyini mukolo n'agutegeka asemberere Kyagulanyi to me kyandikoze amakulu and I would have a discussion oba ontegedde kubabiri nga kwe kuli yategese omukolo neyeeriranya munne mpuuga yagutegese neeriranya Kyagulanyi oba Kyagulanyi yagutegese neeriranya mpuuga it would speak volumes but nisibe bategese baba batuuzizaawo buki now kati ekyandibadde mu kino eyimu y'omutegesi eyabaliranyisizza yabadde ki and that is the picture gye twagala okulaba nga bannansi simanyi oba ofuna amakulu nanyini mukolo ogwo yabadde ani Catholic Church Ssaabasajja Kabaka Mengo nanyini mukolo ogwo yabadde ani Kabaka ye nanyini mukolo ogwo abategesi ne beera church ne Mengo okay Catholic Church ne Mengo tutegeragana kati twala Zaake byayogera ebyobutalina magezi vis-a-vis ne bw'onaagaana nze nkyogedde okay kale bikalinga meaning ebigatta abantu bya mukwano bikomyawo abantu ebigambo bya Zaake birungi nnyo actually bye twetaaga mu kiseera kino alright naye nga bikontana ne ideal eya Catholic Church ne Mengo institution ebigambo bya Zaake birungi nnyo era nabyagadde nnyo bigambo biwoomu bisava bye yagambye nti bantu tebalina kuddingana bigambo bya byogedde tebalina kuddamu kukolagana bigambo birungi nnyo bya nkizo nnyo na bye twetaaga era okumanya birungi nnyo biwakanya Catholic Church ne institution ya Mengo byabadde egenderera okufunamu ekyo so Zaake wamaanyi nnyo era ali superior ne mu kulowooza okusinga Catholic Church ne institution ya Mengo so I like his statement nkiddamu ebigambo bya Zaake byabadde biwoomu nnyo byayogedde ku kutuula kwa mwami Kyagulanyi ne mu Oweekitiibwa Mpuuga bizimba bizzaamu essuubi bigambo bya mukwano era bigatta era ebigambo ebyo bisukkulumu nnyo okusinga ebigendererwa bya institution ya Mengo ne Catholic Church byagenderedde mu kutuuza abantu bano awamu oli comfortable nakyo oli comfortable nakyo obadde ompakanya are you comfortable with it obadde nga owakanya yange obadde jempe badde iyo lwaki obadde ogiwakanya tugende mpola obadde lwaki ogiwakanya kati ntudde ebigambo byoyagala siba kiri so are you comfortable n'ebigambo ebyo okay nkiddamu ekisembayo ebigambo bya Zaake byabwewusa tebigatta bisiga obukyayi era byawulayawula mu bantu ekigendero kya Catholic Church kwabadde kugatta ekigendero kya Mengo kyabadde kugatta era Katikkiro ng'ayogera yagambye endowooza emboozi eyo yeeyongere mu ki ekyo kyekigendererwa ekikulu emboozi eyo yeeyongere mu maaso kati gwe Zaake foot soldier lova n'ogamba tekisoboka tebina kubaawo gwe wabba ojja okgenda then
obwongo tubupimire wa mwami Sekanjako muwerera abaana enaku zalabya ku mitimbagano bagamba mbu abaana bawerera abazadde abaana basomesa abazadde naye ndowooza abaana basomesa abazadde ndowooza tukole ebyobufuzi ebyekintu ekikulu ebigenderera okugatta abantu ebigenderera okuleeta omukwano mu bantu so si okusiga obukyayi mu bantu wabula ebigatta abantu ebireeta omukwano mu bantu ate mu mbeera eza bulijjo abantu balina okusowagana malayo onye obuuza nnyo ebibuuzo by'ebyekijega bwe mbikutwalamu ng'okaayana nkimalayo statement yange tuzimbe ebyobufuzi ebizza omukwano ebizza okukolaganira awamu ebitwala eggwanga Uganda mu maaso bwe tujja ku Buganda ebitwala Buganda ng'eri wamu ate mu maaso era nze singa ndaba mwami Kyagulanyi mwami Mpuuga nga bazzeemu okukwatagana that would be a score eya Kyagulanyi not even eya Mpuuga but eya Kyagulanyi buli omu yeetaaga munne buli omu ali mu nsi ye by the way that is NUP and this is Mpuuga bibyanjawulo the other is NUP this is Mpuuga era ojja okutegeera nti Mpuuga is an entity now is not just an individual is an entity gemaanyi ge bamuteekako nakati nga gakyaliwo mwaka mulamba twaguyitamu ne tuyingira omulala nakati as we speak we are debating it nakati bamudebatinga kitegeeza Mpuuga is an entity si muntu nga just omuntu is an entity it's a powerful entity that is what muso okutwala omwaka mulamba as a party not individuals mu party but as a party muri ku muntu ki we have never had such in the history of Uganda ndi party NRM ino omuntu gwekubyadde omwezi mulamba nga temulite muvaako we have not had that in the past years bameka babba ate katuddemu ebyo naawe NRM bameka babba ne babba ne za campaign n'owula Museveni ng'ayomba nga babbye za campaign ze nyini ezeeruweereza Brenda Nabukenya mu kaluka by election ya Nabukenya NRM million 5 bazibba era Museveni n'akola dozia n'agamba ojuka ng'ayogera ku byakawukuumi ne mu poliisi ne mu kiraga mu gavumenti mu byakawukuumi kitegeeza ba NRM baali babbye eki naye tebakitwala mu ngeri ya lukongoolo tebakyesibaako mu kikono now kiki obuuza ani yeetaaga munne buli omu yeetaaga munne buli omu yeetaaga munne njagala tumalirize ne baluwa ya President Museveni mu bugambo butini nnyo yabaddizaawo omuliro ono yamwisenna by a one kivumbi expending a lot of energy on the supposed shillings 100 million per person given to MPs through classified funds etc. Baluwa President Museveni etegeeza ki kubakuba enduba mu wanga kivumbi milioni 10 amanyi ze all topics zoyitanga amanyi matono kati bugambo mutini nnyo tumalirize kakati President Museveni ayina ensonga ze mu byafaayo bya Uganda ye president akyasinze okuwa enguzi openly oba mu lwatu era yagamba ye nanyini sente ojukira nga Kadaga by then yali speaker nga agabye milioni 220 n'abagamba bazizeyo mangu n'abagamba nzenzeka nze nina okugaba nze nanyini meki n'abawameka kati ye buli otubadde controversial bills na bichaga basera and it's open and it's common knowledge and ekyo we are now getting used tukimanyidde kubikolobero manyi mbeera mu kitundu nga mulimu omubbi gwe mbeera gudyo Matovu omubbi amatoke ga kuno yayiseeyo tojjadde nga mumumanyi mubbi naye nga temumukwata era nga etoke bali babasoka wa Matovu mugendeke wa Matovu basanga ebikulaga naye alina okubeera ye yali bbi ninga bakumanyi oli mubbi tebakukwata kati ye Museveni ye number 1 top ye top mukulya n'okugaba enguzi Museveni aliko omusango
ogwamuleeterwa Sam Kuteesa ogw'emitwalo 5 egya dola egyabaweebwa omusajja omukoleya eri mu China, I think yali mu China, ne bagusabya mu America omusajja ne bamukwana bamusiba. Sam Kuteesa wali tumububira yakwata emitwalo 5 n'ajja Museveni yavayo n'agamba nti Sam Kuteesa yampa emitwalo 5 naye Sam nyajja lyazijje nina zifuna ziri receiving. Museveni ku myaka gye ne level yoyinza okulaba nga omwadde sene atakubuza gyozijje. On record he took the money. Era yategeera dizaali za kibi yali nguzi naye tiyavayo gamba nti nzikomezaawo. So is on record mu byokulya enguzi era number one top ya top mu kugaba enguzi. So wakati kwekyo si topic naye topic eri kuki baba kubenduulu ku sente y'omusolo bagidibuuze sibe bawo Museveni sente zazigabe. That's fine. Sibe bagiyisa mu parliament ate musere kyo kivumbi yali kachiko kafuka budget ne bamwaneza donation bamala amanyi manyi bomala nazigaba ayine mukayana. That is cheap politics ne simumatira wona badosinze nsembyayo kino okuberanga otulaba nsembyayo kino tumaliza Matovu huyagala maliriza zisina maliriza gwe maliriza zisina maliriza bataddewo okusayininga list niye banja abasayininze bafunye nze kuliko n'abampadde ku ssente ezo nga ne ku list basayininze nange mpako omu yampadde keegi akapya naye ku list kakola ki opposition wano gwende mu social media wanga ngana navaamu kigambo yasinga okwogera oyazinona onaku yazino yazifuna namanya namwogerako luli